eke wali omusala enviiri wano bigambo kibira yayogera ng'enviiri zinazijjako mu ntandikwa nga nzijjako amalasita kuba enviiri ezo abantu babiri bonna nze nabajjako amalasita era nga bonna bwe bagenda bonna nze nabajjako amalasita ani nani eke nze namujjako amalasita moze nze namujjako amalasita owo wakana abuuza Chaga abuuza Buchamani kuba baaliwo bagamba enviiri zino mbu yazitwala mu ssabo naye abantu boogera anti kati omuganda agamba yazisala n'aziteeka mu ssabo zimwongeremu amaanyi nti kiki Moses nga tannasala nviiri kati kale tugende mpola labongo walaba lediyo nga tannasalako nviiri nolaba lediyo nga asazeeko enviiri wakati mu budde obwo lediyo nga tannasalako nviiri kiki yali talina linnya ly'ataalina ndongo gy'ataalina mu kuggyako enviiri kiki ekyamwongerako ekyamaanyi bantu bangi music wa Good Life yalumanga abantu bangi obusungu ne bayimbi bannaabwe bangi bekyatulanga wano ng'akasajja kabatuddemu kuba Good Life yali eyo kyateri atamanyi Good Life baali balina okuba nga boogera wize ebigambo bye bamwogeredde nga biyitirivu ate okubayo otawundo lwali concepted nnyo kati bataneko baawulamu wizo si yawandiika radio yawandiika okyaba bagenda babatema amaanyi AK47 yafa yawukanye ne Jeff Kiwa ate eke yafa Jeff waali baali batudde mu bbaala eya Dejavu ye yalinga office ya TNS yafe nkolagana eri bweti nga bali bonna bwe bati era nekyaleta Palaso okwawukana ne Jeff Kiwa bigambo bamambo mingi bayogera nga bagamba Palaso musaddase muganda wamwe mwegase ne Jeff Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli yamanya bampita Rimasam oba osobola kumpita Metani Club Bongo weewaawo tukomye ono neera naye nyongera okujjukiza nti ffe abakomyewo gy'oli tetukola makulu. Nze akomyewo gy'oli sikola makulu. Nze akomyewo gy'oli siri wa kitalo era sina nnyo kyanjawulo ku nze. Wabula nkomyewo lwa kisa kya Katonda waffe Kristo waffe Dunda Lugaba. Nkomyewo lwakuba nti ampadde omukisa ogw'okukomawo gy'oli. Si lwakuba nti mbikyanga nnyo nfuba nnyo mbibala nnyo nedda bannaffe bangi nnyo essaawa zino babalese mu bitooke babasiibudde obutadda. Ffe baanya bakyali abalamu omwana wa Katonda nsonga ki ekyakukumye ng'oli mulamu? Kristo lwaki akyakukumye ng'oli mulamu? Katonda wo eno gy'olina okuzuula ogifiireko ogenda okutuuka ku lunaku lwo olw'okugenda mu ttaka awo nga at least ogisenvudde. Walibayo ebibuuzo ebiritubuuzibwa bwe twakuwa talenti ekisa okwagala n'ebyo byonna wabikozesa ki? Talenti wagikozesa nga kuwemula bantu, kufutyanka bantu, kusiba banno, kubba ssente z'abanaku bamulekwa, kulya bintu by'abannamwandu. Wabikozesa kutulugunya banaku. Ebitone bye twakuwa wabikozesa ki? Olwo nno bwe guli ku kamuvi ogusumuluza ogunene guggule olujja olulisooka oyingira omuliro. Emiranga n'okwazira nabikulindiridde singa tokyuka kiriza Kristo ng'omulokozi wo olwo nno buli kimu kibe tiki. Kale akama bafa batuma na Bongo Charity Foundation tukoze record ya Bongo Charity Foundation mu nnaku 3
essomero livudde mu musingi ery'ebyemikono ruumu y'ebyemikono eyambuse. Bannange Katonda atwagadde, Katonda atuwadde ekisa. Mwebale kutuwa art, mwebale tuwagira. Tukozesa ebitone byaffe ebyokusiga ebifaananyi okukyusa omwana w'eggwanga n'ensi yaffe. By'otayagala kulaba olina bistopinga ng'oyimukiddemu. Ensi yaffe ffenna etwetaaga. Tetugirekera bamu na bamu. Nedda n'oyo gw'ogirekera Katonda yamutondera naye atunuulidde ggwe. Kale gwe bwe tuwa ebifaananyi, ssente ezo ze tukozesa okujja obwana bw'oku luguudo, ku nguudo, obunywa ebifutafuta obukuba abantu tteke, obutugumbula abantu, obwana obufuddemu koko, ne tubutwala eka Mmengo gye tuli mu buzimbira, ne tubuza bujja. Tuli mu kuzimba ssomero libulako just kusereka kati. Main school basaba obukadde 8 mu emitwalo 4, kakati twagala kuteeta omuseresa ddemu atubalire n'eno bloko y'ebyemikono. Tusereke ministry eddemu eggulu ewo mu maanyi nga buli activity kati ku luno tugikolera waffe. Katonda wange otakubira Mukama ngalo lizikubirani. Tukwebaza Mukama, weebale nnyo kututegeeza na tusobozesa njire no gitwala maaso nti tetuli wano kusabiriza abazungu. Tusobola ddala okukyusa ensi yaffe nga tukozesa ebitone byaffe. Omuzungu akozeeko kyakoze naye ejjukira ekyo yakikola kutubbako mukisa gwaffe anti agaba yatwala buli kimu. Emmeeme egaba yegejja. Omuntu bw'akuwa atwala mukisa gwo. Ebbanga lyonna bajjajja baffe omukisa baagubatwalangako nga abazungu bayita mu kutuwa, kyova bo baakulaakulana nnyo. Kati ekiseera tugukomyewo. Tandika ne siringi 10, tandika n'akakadde kamu emitwalo 5, tandika n'olwo lugoye lw'oyina, ekisapato ekyo ky'oyina ky'otayambala okigabire neiba ayita bwereere, essaati giwe neiba mwambaza ayita obwereere, emmere gy'oyiwa kasasiro togiyiwa giwe neibawo asuula enjala. Obuweereza butandike, otandike okwenogera emikisa, mukisa ku mukisa. Ayina ekimu ky'ekkumi ekyensi, osobola kitusiga mu buweereza buno, tusereke essomero ly'abaana bano, tutetenkanye nekino kigwe omwana w'eggwanga dde mu kitiibwa kye. Tulina ne scholarship identity yakadde kamu n'ekitundu. Kitegeeza ki? Omwana w'omufula member wa Rabonja Charity Foundation ew'okuntikko kadde kamu n'ekitundu tumuwere okuva mu primary 1 paka mu P7 nga basoma n'ebyemikono byonna tumukwawezeza emyaka 18. Identity egirako receipt na identity card yeyita ku screen ne stamp. Kakati omwana gye yeetaaga okusoma paka tugenda kukola enteekateeka eka Mmengo omuntu bw'agijjamu agifuuyira luwa. Weebale kubeerawo naffe mwongere muntu w'ebifaananyi mutuwagire. Omuzimu gw'okusabiriza abazungu tugugobe gulemera kudda mu ggwanga lyaffe. Tukisobola eky'okuyimizaawo obuweereza bw'okuyamba bannaffe nga tukuutidde bazungu bibaluwa buli kadde kuba main box zaabwe. Twagala naffe abazungu batuwandiikireko ku luno nga naffe tugenda kubawa buyambi. Aziz sebo taata uza kuba abalungi abaagalwa mbalamusizza nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bino byonna era oyo asalawo byonna ayongera obbakuuma abafunye obuzibu Mukama bw'atyo abagumye abanyiga emitima, nammwe abafunye ebirungi olwaleero mweyongera okusaba bibeere byankomeredde. Badde ntiddemu ne ŋŋamba musajja kiki okufuuka Pastor Isaac Romushana osazeewo okubuulira njiri nga ne Bayibuli togikutte. Kuba ndabidde ddala nga olaika byawandiikibwa bitulimu n'ebyokwogera bitulimu. Tetwetaaga kusoma Mwoyo Mutuufu kasitaka nga tufumita. Yatuwa ebyokwogera kuba yakitusuubiza nga agenda mu ggulu. Kristo bwe yagenda mu ggulu yatusuubiza Mwoyo Mutuufu era n'amutusindikira. Kati oyo yatukkako ne twogera ewatali kusoma biwandiiko. Sugide ebuze abeerawo awo ng'alaba mwoyo nakati wano waali. Allahumma amina. Sugide ebuze tonjija kumulamwa. Nedda twakoma okuba ffenna nga Sugide ekutte. Ate kino kankibatangazeemu kino ekyo tekibabuzaabuza. Eddiini y'Obuyisiraamu eva mu Buwarabu si bwe kiri. Olabeko Omuwarabu alina Sugida. Simanyi sibyegendereza nnyo ate ombuzize ekibuuzo tebaba nazo bo. Waliwo ebintu byenjagala bireme tutwalanga nnyo. Muwarabu abeera n'omukazi omu fene batakakati kakeeno mu tulina okubeera ne akkinya kina nsonga. Nedda ndi musiraamu Sugida netegeeza nedda just abantu bategeeza embeera gye tulimu mu Uganda tekwetaagisa. In fact wanaika ntwale ne guno omukisa mba nnyonnyole nti
mwene embeera gye tulimu abatanna wasamwani badde mulinda muko kuba embeera mbi embeera nkambwe yongera embeera yangu akambwa omubaka yagamba kya ku bakazi omubaka yagamba bwavu bunzitana ngafuna omulala ofuna omulala naye bw'obanga owulira olina obusobozi bw'oba tolina kireke tokaka mbeera kuba akkinya zikkirizibwa naye ng'ebisaanyizo ebyo byonna obikola ki obirina tokola nsobi kwekakaatika kuwakkinya ebintu bino wammanga biri ebi nga tobituukiriza oyinza okuba nga ensimbi ekuwaga mwana wa bumaali ng'akuwaga omufunye nja kukizaako ekyana ogenda oleeta Adija Kasifa Zahara Amina Shuku omuleesi bonna batadde awo naye ng'obudde bwe buziba ogamba buzibidde kino naye Mukama Katonda nga bawagaba ebiyungu kati namba emu ebizibu byaba abimanyi era aguma ne namba 2 agenda amanyira naye kati namba 3 ne namba 4 ate namba 4 yabatagala munnyonnyola bizibu kye amaanyi gonna ogalekere wa namba emu ne namba 2 ze wango gyoli wa luyongoyongo akabozi tokagusa ate nga eddiini etugamba abantu abo senga beyendera mu bufumbo obwo nga obuvunanyizibwa bwatabutuukiriza geyena direct siraamu owulidde musiraamu bamaswaba maswaba obudde obuteeka nnyo mu kunoonya akki oluusi oyinza okuba nga amaanyi gakuwala naye nga bumaali era omukyala ajja kukulekawo oba ajja kubeerawo ng'ekifaananyi naye nga ate byo bamaswaba tebabyogerako nti singa ayendera mu bufumbo bwo nga gwaleese obuzibu geyeena muliro anti n'eddiini etugamba bweti kino tukitangaale bamasheha ab'enjawulo babuulira nnyo kutuba muwulirize nga zikutuba Salamu TV zibeerako muzitege nga muzirabe era muwulirize nga nnyo nezibiraali Voice of Africa pal muziwulirize eddiini yaffe egamba bweti bana ekino katukitangaale tabula nali njagala nnyo Seekankata oba wali omumanyi Seekoya yafa w'Emityana Seeka lumu yali akutubba n'abuuza bamaswaba n'abagane bamaswaba kambabuuze kyemugamba embizi eno tewooma bamaswaba ne bagamba teeka kati Seeka bayagala n'omuggyako agazindalo ebintu ebimu balekerawo bigira ne bagamba omwana wa kamera sooka oggyeko Seeka tabanga agize n'abagamba nedda embizi eno ewooma n'abagiri olabira dda nga bawoomerwa era okugira ddala ekitiibwa ky'okuwooma kwayo bateekako ne kamulali obuwoomi ne bulagira ddala nti bumukutta omugamba wammaawo naye eddiini gye tukkiririzaamu ddiini Buisiraamu tekkiriza mbizi era togirya aye tobuuza lwaki omusiraamu talya mbizi kireke tokigenda wala gwe manya nti kati bamaswaba bazaliddwa nga muli basiraamu mukimanyi gwaye akajja mu Buisiraamu nga weegomba eddiini Buisiraamu era tukigenda wala kireke ddiini bwete bwegamba kakati etugambayo ne kino ti senga oba oli mulwadde nga ogenda kufa naye ng'ekirina okuzza obulamu bwo olina okukalya n'otafa so senga ogaana ogirya n'ofa omanyi abajapani balina kyebayita manya oba community bagita ki oba community oba sebuku oba nga yetuzi oguba musango era be bamu ddiini yemu negamba nti senga ne bwoba ova ne bwoba ogenda oba ogenda kusaala juma oba ova kusaala juma ng'oyambadde wamaggwa ebikwoleka Obuisiraamu era nakulengera mukuwaga musiraamu uli agenza omanyi ebiseera ebisinga katukatugeze nti bayinza okujja okukwata neiba waawo abasirikale nga 10 akuliko omusiraamu omu kati bakubuuza nga neiba bamututte batya era baani abamukimi abasirikale bazoono nga balinga 20 ne bakoona oluggi bakonkonye n'agaana okugulawo ne bamenya lumenye ne bamusika ne bamutwala nga kuliko n'omusiraamu omu abasirikale 20 n'omusiraamu atya bo tabeera muntu so kati natugamba nti nno bw'obanga oyambadde ebikwoleka Obuisiraamu kugeza entalabuusi yambadde ekkanzu y'obulungi
ne bwota temapa fena temempale si musango tochigenda wala so nosanga kamutaka ako nga kezingiridde ku muguwa nga gugenda kukatta kawambizi eddiini ekugamba jjako entalabuusi ku mutwe kiteeke mu nsawo y'ekkanzu funya ku mikono gy'ekkanzu zingulula embizze ku muguwa ereme okufa era bwe omala ogizingulula kwate kuba etambula ogende ewaka fune wuzu werongoze naye bw'ogireka nga ogirabe nti mutufu egenda kufa wallahi era nemala neefa gwobeera obuvunanyizibwa kukutta ekisolo kya Mungu nakyo kitonde kya Mungu weddira ki weddira lugave weddira ki weddira mamba omanye ebyafaayo by'emmamba bulungi kyaganya okubigenda wali webale nnyo bale ddala emmamba togirya si bwe kiri nenze njirya ogiwoomerwa nnyo empoomeranye era mundeeba wali tusanga akawungeezi nga tukuta obupakuli nga tusimbye layini wamaggwe abatera okukozesa Masaka road oyo mundeeba awo batunda pikipiki z'amaamu tulaba akawungeezi 11-12 awo oli musiraamu mutuufu obulidde enjiri eyo ino gibulira manyi abantu balambise abantu obalambika abantu abamu bakitwala bulala waliwo ekintu labongo nawe oyinza okuba nga bwe kiba nga si kinga naye bw'okimanyi omanyi ekigambo bukafiiri kyekitegeeza omuntu atalina ddiini mukafiiri oyo talina ddiini si muisiraamu edda ekigambo bukafiiri buli yenna yali alyazamanyiza ku muntu nga yakuwola n'otamusasula obeera mukafiiri yes kigambo bukafiiri kitegeeza omulyaza amaanya ye mukafiiri yes nawe mubanga oli musiraamu waliwo kati abasiraamu abasigaza amanya nga yewumalu netasaala nga newaana akwatawo kibiya kikwata bangi akati omanyi ffe busiraamu bugamba nti kasomala juma nnya nga tosaala juma nnya oba weetaaga n'ogenda ewashe n'oddamu n'otoola bagira swadu bakutoza shahada n'oddamu basobola n'okuddamu okutuuma erinnya eddala eryazizi ne balikugjaku ne bakutuuma Yusufu kuba bozise bujja kuba wano bakamayiddwa goni nze ne lwaleero lwennyini wallahi bilahi la sitya gwe tya Mungu nvudde waka nga maze okusaala Kurani yange nina Kurani 3 ewaka abasinga mulaba nnyo nga nzija ku nga nkibanyonyola mbadde nkyanyonyola badde nkunyonyola ekigambo bukafiiri nkimaze okitegedde ekigambo Kaisaali era abantu abamu nabo balina engeri bakitegeeramu endala Kaisaali era omugamba nti gundi gwe lwaki okola ebya Kaisaali abamanyi oba okoze bya sitaani bwe kikujjira kita muli mutwe gwo Uganda otandise okukola nebya Kaisaali mbita byansi zebe kinjijira ebyensi byonna kati nze nakula manyi Kaisaali byaddala kuba balugamba nge by'omwana wa Katonda bya mwana wa Katonda n'ebya Kaisaali bya Kaisaali Kaisaali yali gundi Kaisaali zinali manyi yali mukulembeze Kaisaali bwe bukulembeze obwa wakati nga bulaba obwakabaka bw'emmengo obukulembera Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi ne Kaisaali gavumenti ye wakati kati abantu abamu ebyo ebintu bibiri bibasumbuwa so Kaisaali taba sitaani naye lwakwa kati nze ebya Kaisaali nze mbite ebyensi bino nti aye ebyensi naye era nga abasinga bya Kaisaali bino twandibale tubiyita bbali bitumalira mu bwereere ekikulu mu byonna tutyenga nnyo Mukama Katonda waffe kyekikulu wewawazize AK47 etaata wagenze n'omunyumiza n'empulira ng'ebyengenge bimpiseemu gwe kitono AK47 ono yafa alokose omanyi kyefaananyizako nekiri kyombuuziza mu kutandika sikyasaala tondaba naswigidde yabula naye oli yaliwo okubanga oba katugambe nti osemberedde Mukama Katonda wo oba omukkiririzaamu ekiyitiridde oba okyusizza enkola zo enkola zo ziri zobadde nazo n'ozivaamu n'odda mu nkola endala Mukama Katonda gy'akkiriza tekitegeeza nti tujja kgendanga nnyo mu kuŋŋaaniro wali okyengeterezaako nnyo nti abantu abatuula mu maaso awo atugeze mu kyaki oba mu mizikiti ennamba ezisinga baba bakozi ba bikolobero ennamba esinga
Katonda wonna w'obeera Labongo ne wano wetulinze laba mbadde nzija sebwe mba nve waka soka gamba bisimila bwe mama z'okusala bwe mankwata piki yange gamba bisimila Mukama Katonda ankulembera nze ngobere kuba gwe mulwanyi namige atawangulwa era towangulwanga kati era toluwangulwa. So AK47 ye ebirowoozo bye byonna yali abiziza eri Mukama. Yes, ng'ayogera Mukama yali atanze okuwulira ku njiri yali tanaba naye kati omanyi ekintu kya AK Sulaiman Mayanja yanze musiramu munnamu ow'Oluganda salaamu aleikum Sulaiman Mayanja yakubanga ettaali oyo omusajja oyo omanye dda ayali mufti edda biseera byeddako nga buhisitole bwe bujja butambula abaswaba bedda bagezaako nnyo omugamba nti kuba obutabuliki tebukkiriza kuyimba sina kuyimba kwokka obutabuliki tebwali tebukkiriza nakwetaba mu byamizannyo manya mupiira ebyokulaba firimu obutabuliki tebukkiriza osiramu tebukkiriza kusiba betting naye kati Gundi yaliko ebiseera ebyo mufti abasiraamu bwe bamutabukira ennyo n'abagamba bannange nti ate omuntu oyo twongere nnyo mwagalo olw'ensonga nze ennyimba ze bwe mugamba nti bazikuba ne mu bbaala sikakasa bamaswaba kumwe waliwo ayinza okugenda mu bbaala anyonyola obusiraamu okubwagazisa abantu naye babateekako oluyimba lwa Sulaiman Mayanja mu bbaala ne balukuba omuntu ayinza okuba nga akutta omwenge bw'ati naye oluyimba olwo okuluwuliriza ennyo okumunyumira ennyo najjamu n'agamba kanyo ogusembayo enkyankeera mu kusiraamuka n'abadde yakyuka agamba nedda kanzire mu Buisiraamu ti kiki abayimbi bano manyiza abayimbi omuyimbi wayogedde ku kigambo talent wali we twali tugira talent nyingi sebo taata n'okuvuma talent bazina wano bantu mbalaba waneeno babataddemu ne ssente bavuma abantu bakuumibwa n'okukuumibwa abasirikale bali mu motoka ez'ebbeeyi talenti ye kuvuma naye ffe obutagenda eyo kuba ffe ate kati byebimu bye tuvumirira era si kkubo ttuufu era toyinza kutuuza mwanawo era neebuuza nnyo n'abantu abo nti kireka naye bo tebabeera na baana babalina ate babaagala nnyo n'abaana abo batungula ne balaba ebintu ate balina amasimu maama kuba yavumye kano kati abaana baabwe abo tebasoma basoma taata ajja kuvuma eggwe kati gwe omwana wo wagambira titaata gwe ajja kujja kukuba esente zange bintu gange ajja kutwala ku polisi beze ng'omwana wo bw'anaagamba taata nti wadde okugamba okugenda okunona gaasi okugamba bano abekkuba abatambula ababoda abatambula tukubira aziizi najja n'atuleetera gaasi kati naye ayeyambisa ekyo nga nja kukuleetera taata akuvume eggwe wemule mutyobodde eggwanga bantu mmwe naye Katonda abalaba ate mu buli nsonda abalaba kati mukulu AK47 Emmanuel Mayanja muganda wange muto wange mukwano gwange omugenzi omusajja oyo yali afunye obulokozi mu mutima ate omusajja oyo kutwaliza awamu obulokozi bwe bwali jasi yayatula bwatuuzi naye obulokozi bwe bwali bwadda ekkeggwe obukyanga ali omulabi ku myaka gye yafa alina kuba ffena tanso tutegeera ekke nga muyimbi kuba akuze muyimbi olinayo ko olutalo olumu lwojjukirako lwe wali owuliddemu ekke yadde sawundi ye nga egaseemu oyinza okuba nga tomulabye naye n'owulya eddoboozi lye mu lutalo olwo baga nti AK47 ne Paraso ne Good Drive balwanamu awo ekke ne Good Drive ekke bwe nawulira tubabisale ekyo mbalayirira ekke kasamwalani kange okwogera ebigambo ebisukkawo nga biddiridde byakuba nga ntalo temwatege Dokita Kamiliyoni waali ye yali yamutuuma mutiitiizi ye kasa ebigambo byatabukanga ng'oyawe tera mugenda okugiragira nga dokita abagamba kato yaba yadduse anti ekke n'emmotoka yagibalekeranga wawo n'alinya booda ye teyayagalanga ntalo omwana yali so smart tayagala ntalo ekke yajjanga ku saluni omusala enviiri wali n'asanga abantu nga balimu nga bana waliwo gwosala ne basatu ababuukinze abatudde wali nga balinze olw'erinnya bambi abantu bamwagala bamumanyi agamba nze mbadde nzirawo ne Emma bw'abanga gwe oze bwe bamala oyo nze ogende mu namba yange nze nja kulindako ekke ng'agamba nedda taata ti
nawe oli muntu nganze sina njawulo naawe nange kanzire ku simu yange wano njira nzanya game kati yenza ddako kati nsanzewo basatu nze woku ekke bwati obwo abantu bonna babati bamanyi wali ku saluni ye musajja omwana onze simanyina bagamba Katonda atwala mulungi kuba bagamba abalungi tebawangala era naawe ndowooza bwoba otunudde ebyafaayo by'ensi eno si wanooka abantu abalina emitima egiri bwe gityo seera ebisinga tebatera kuwangaala naye ekke yali muvubuka wanjawulo nnyo yali muvubuka nno wanjawulo Aziz AK47 yajja omusala enviiri wagamba wamusala ennaku kwolwennyini lwe yafa lwamusala oba musala namusala lunaku lwali lwa Sande sawa zalinga 11 kitundu awo ezolweggulu naafe ku Mande olweggulu kakati ake wali omusala enviiri wano bigambo kibira yayogera nga enviiri zinazijjako mu ntandikwa nga nzijjako amalasita kuba enviiri ezo abantu babiri bonna nze nabajjako amalasita era nga bonna bwe baagenda bonna nze nabajjako amalasita ani nani Eke nze namujjako amalasita Moze nze namujjako amalasita owo wakana abuuza Chaga abuuza Buchamani kuba baaliwo twagenda obayitanga enviiri z'omusajja nzikutte mu ngalo bwene eza radio kuba nange yaso yampita nangamba oli luddawa namugamba ndi ku saalu nambuza oli bize nti ya asiri nangamba kwata ebikola byonna tulu yonna nga bweri jetiko jirete wano waliwo omusajja bamuyita radio ayagala musala nviiri ne mugamba ate ono njogera nani nangamba oyogera ne Nakinti je Moses naye yanguwa obutasukka dakika 5 njagala kuba kankulabyeko wano mu lujja nenyambuka ne Valandi musajja nangamba njagala kusalako nviiri funye ekiroto nga kingamba kujjako nviiri zino nasooka butakikiriza nangamba oyinamu makansi nemugamba yiino nagikwata nasooka asalako ebinankani ebi awo nenzikiriza nti omusajja kaweddemu enviiri agala zisalako nangamba sala enviiri nensooka nsalako nange ebyange bibiri nga manyi omusajja oba naagamba mbadde ensaaga tubireke musajja nangamba jjako enviiri zonna enviiri nenzisalako zonna nangamba kati ngenda nabe nga mpulira bulungi nagamba omanyi omusajja oyo yali agereesa nnyo yagamba okuyimba si nviiri jasino tugikozesanga ngombo okuyimba si nviiri yambuuza Geoffrey Lutaya bukyanga ayimba wali omulabeko ngaasibye dread Geoffrey Lutaya bwatyo bwe yambuuza nambuuza Geoffrey Lutaya bukyanga ayimba wali omulabeko ngaasibye dread ffe tukuze tulaba Lutaya ng'akola akayengo mu mutwe n'akalevu kakalawundi nakuba music nosi nakuba engato eyawa musonso bwatyo bwe yaŋŋamba nagamba kati nzize mu bantu okutwaliza awamu n'omukulu naye bantu mmwe banna abatulaba mumanyi nti nne byaddala ddala omuntu aba yeefiiringa muli nti agenda kufa kubanga bane munansonyiwa aba bantu balina ebintu byabwe bayogeranga nga bifaanagana gwe wenna ali eyo atulaba oyinza okulya nga njogera bino ebintu n'olowooza nti just valenze njogera story omanya ebintu bibeera mu nsi muno ate omuganda agamba tebifaanana abirina senga emmese yeetimba nveera story y'abasajja bange njirina sokoleke tuli wano bonna basazeeko enviiri nakubuuza Eke nosooka ompa ku rediyo wano naye ate ya rediyo naye oyitiridde obuwoomi rediyo yagamba okuyimba si nviiri okuyimba si nviiri gwateekateekayo enviiri n'olangalanga okuyimba yatukakasa ekintu kimu nti okuyimba gwa mutwe gwa muntu ate okuyimba kufaanaganako n'emizannyo gy'omupiira manyi yalinga ayagala nnyo omupiira ndowooza oba yali awagira Arsenal ne munne kuba bagendako yuka ekivulu kyabwe kye basembayo okugenda ne bagenda ne Ebonies oba bagenda ne Afrigo Band era bakomawo nga bazze n'emijoozi gya Arsenal radio nga alina ogwa Arsenal ne Wizo ne kati akyaguwambala omujoozi gwa Arsenal agulina ndowooza bawagira Arsenal yaddayo Leicester nedda towayiriza musajja wange omusajja awagira Arsenal oyo Uncle Daga
Nibuuza wagira Leicester. Uncle Daga wagira sino. Uncle Daga. Uncle Biono yatamanyikidwa timu ja wagira. Palaso tamanyi na bya mupira Palaso. Yana omugamba kuba mu emirundi yawe ebiri oswala buswazi. So abasajja abo ndoza tebali binyombe wa mpira kwane dokita yenyini yalika ambassador wa Kisojja ambassador wa Kisojja ni sategereje byakira namaba akuba jago yali anzise kamiliyoni yakuba jago ngakuba pone kutumira naduka lezi kweze embozi ebisere bisingaze twagala okunyumya mbane tetujja kubala ngao nga tunyumya mbozi zibatisa tuzirina era nazo twagala okuzogera ko yetumanya tunyumizamu tetusaaga muko tuddewa no so omukuru amanyi ne Uncle Daga yenyini akaviri Uncle Daga omujjukira bread and butter envirize zonna nga kweziri negwe tomulandi kati tusala akamemeya ne Uncle P yenyini era envirize zaali zonna era yenza zikola ebyo byonyini Uncle P's videos zonna zonna ezasoka akavirize nakasala Uncle ne Palaso kwa musaraka enviri esebo wizo esebo kamiliyoni dokita kimachogera genda mbyafa dokita urensokera dadalo musala enviri Sweet Banana nga shootinga video ya Sweet Banana ku speakers oti emunyonyo enasokera dada okimanyi kyogenda mu museum enasokera dada era ndoza government banaye ndoza mwandi badde banaye munyamba kati gobona obane mumumba ekibumbe nange ne mumpe ne muteka mu museum wali onafa balina kutemako gono mukono guno kubanga bagukaza abantu bemwegombe ate munaye Mukama Katonda nange gye yansula mbutasoma bwange Mukama Katonda ate yansula mu basajja abantu bebegombe balabe bali Katonda yabampera bwerere nyumya nabo namba zaabwe z'amasimu ne wenjagala ne bwengamba nti kati nkubira omusajja gundi mukubire tunyumye kama Katonda bwatyo nange side gye yanteeka tudde wana tudde wana Lady agamba okuyimba agamba Geoffrey Utale wali omulaiko ng'asiba dread tayimba omuziki ne gunyumira abantu kati nange kale kansaleko enviiri tulaba ba music yani abampeddeko kubanga nze natandika okuyimba ku ssomero. In fact nasalangana 2 layer wansi omalako wakati nolekawo katono kenasalanga nenayimbanga enviiri just kati kino tukikozesanga bonolaba nti nno abatatu omukubi wa ttatu alina okubeera nga naye ayinako ebiraga nti nno wanajja nagamba muzeeyi nina kigundi kikino kuno nkuba ttatu naye buli ttatu nebbeeyi yaayo tajja mubuuza gwe nga tozeekuba naye abakulaga nti nange lusa ayinako erinnya lyo yes so eyo nebanga ngombo bugombo naye talenti y'omuntu ebeera talenti era yagamba nti okuyimba kulinga ebyemizannyo emirala okugeza ng'omupiira waliyo abaana abazaalibwa nga balina talenti y'omupiira era yageza ku Messi nagamba omanyika kali kanyumirwa nnyo akasajja kange ako kali kanyumirwa nnyo abantu babiri yakaafa kagamba ye tannafunako omusajja kwaba babiri tamanya ani asinga mupiira olw'ensonga Messi yazaalibwa amanyi omupiira Ronaldo omupiira yasoma musome n'aguyiga mu bunaku n'embeera gye yakuliramu yafuukira ensi ekizibu buli kintu kyonna kyonna Ronaldo kyeyatasuubira ne maama we kyeyatasuubira nti ali kibeera akibadde sina kindi nokisinza ne Messi newankubadde naye teyazaalibwa nga amanyi nti amanyi omupiira newankubadde bakakensa baamulaba nti omupiira gwe gwalimu era mu famire nga yeyali atya nga n'owa Ronaldo kati wakuba kati Ronaldo ye n'omwana we yasayininze mu Al Hilal era season ejjandoza agenda kuba asambira mu ttiimu enkulu ne kitaawe naye yes El Nassr ng'agezaako tukompeyalingira abantu aba waliwo talenti enzaale niwabeerawo negyobuukidde obukulu ate Katonda n'agikutuuzaamu bulungi so nange ngenda kusigala nga nze Moses Radio era mbakubira ennyimba era zibanyumire ate era musigale nga mukyanjagala ate mugenda nakunjagala nnyo Aziz enviri zino Moses Radio kuba waliwo ebyagereesebwa enviri zino Moses Radio bwe wazimusalako yaziteekawo enviri twazitereka yafa mukyaziterese yazitereka ye yazitereka kuba yatereka enviri ze n'agamba bwe kinaba kyetagisiza mu maaso eyo nja kuzizzaako era kyova olaba yali atandise okukola ekyangwe nga obuviri bwe bulimu obunankani nankani
kyotamukwatangako byali ebintu ebi mu musala enviiri togeza n'okwata ku kirevu muganda wange Azizi tokwata ku kyenyi tonkwatira ku kyenyi ebyo ebintu ebi gwe omutwe gukola ebyoyagala byonna tonkwatira ku kyenyi bagamba enviiri zino mbu yazitwala mu ssabo naye abantu boogera anti kati omuganda agamba yazisala n'aziteeka mu ssabo zimwongeremu amaanyi nti kiki Moses nga tannasala nviiri kati kale tugende mpola labongo walaba lediyo nga tannasalako nviiri nolaba lediyo nga asazeeko enviiri wakati mu budde obwo lediyo nga tannasalako nviiri kiki yali talina linnya ly'ataalina ndongo gy'ataalina mu kuggyako enviiri kiki ekyamwongerako ekyamaanyi njagala ndaba omutwe gwe omusajja gwoba guyiya mangu asikuvuma mukama wange sonyiwa taata w'abaana sonyiwa okuvuma sikuvumye taata omutwe gwange mpulira obusungu omutwe ogwangu yamangu gwe oba olaba lediyo we yali nga akyalina dreads ne wano ng'asazeeko enviiri wawe yasinga okuba w'amaanyi yasalako enviiri ekifaanyi kye kyanyuma nnyo n'okwongera okuinspiringa abaana okunyuma twawule okunyuma ne music yamusuulanga bulijjo okusuulako kwali byali bya bulijjo so tebabalimbanga labongo ndabye ebintu bingi mu nsi muno nina ebintu byendabye mu nsi muno nga bwe nkikugamba owakana naye nga nze ne Mukama Katonda wange bye bamanyi labongo wali owuliddeko omusawo omuganda abasawo baganda mbu kwata ssente zo z'olina ozeete tuzikole ki tuziteekeko omukisa ogw'enjawulo naawe n'osiriwala sente ze zikubonyabonyeza ebbanga n'ozitwala ew'omuganga baziteekeko omukisa ogw'enjawulo ekintu ekyo abantu abamu bakitegeera mu ngeri ndala naye naffe abalabyeko tulina engeri gye tukimanyimu labongo okkiriza nti omukisa teguzibirwa kkubo kituufu mu nsi muno labongo buli lwolibeera ow'enjawulo ng'ate omuntu akulabye mu ntandikwayo alina ebigambo byagenda okwogerako era nsaba nkugambeyo labongo nti essaawa ya leero tokyali Luyima Sam gwe baali bamanyi eyo gyoyita era nkakaza naye wali obiwuliddeko eyo yafuuka kirala kwano yagyegobako yematira alabika yafuuka na mulala okitegeera omanyi kati bigurupu byaffe ebimu omanyi omusajja omu yatugamba nti bw'olabanga omuntu ng'asaasaanya abadde asaasaanya nnyo ssente naddala oluusi nga temumanyi na mirimu gy'akola bwe mulaba nga atandise okujja mu gurupu yammwe yali abagulira bumba nga mbadde muli bakisada mukikuba najja n'abagamba babawe tiki biribiri buli omu kakoola babawe ne pike babigiji kati ng'atandise okujja ate nga yakabirira mmwe naye nga mukikkiriza nti ssente azirina lwatandika okuba nga ali mu mbeera efaanana bwe agamba naye ssente muzira bwe zikuze mumanya atandise okukola ki okukwata ssente z'ekintu ekikulu kati alina puroguramu ya ssente entuufu okitegeera bulungi kati wegendezanga nnyo nnyo abo abantu aboogera ebyo ebigambo so teyazitwala mu ssabo naye omugambanga n'akuza enviiri kwa ne Moze yazikuza bukuza teyazigula lagadi totera mulaba lagadi enviiri ze asalako ate waliwo lagadi womulaba ku stage performance nga ayimba ng'alina dread enviiri ezo abo abantu bakiti mu nsonyiwo kino mu nsonyiwo olumiro ogenda okukozesa abantu abamu tulina amaalo kyobadde tomanyi bw'olaba nga kibadde ku muntu omulala gw'olaba nga kyanjawulo so kubalala bintu bya bulijjo kekali akantu Bobi Wine we yayogera walidde ku nkoko okategedde naye ng'ogiridde bwaddi bwalumu kubalala bintu bya bulijjo babikolanga so kati ebyo ebintu by'eddogo mwaba byettanire mu byettanire mmwe mumanyi gye biriggwera ne Moses nze labongo njagala nkakasa abantu nze bbanga lye namala ne Moses kabeera oyo wizo lwaki navaayo nga ndi munyiivu nga njogera ku bigambo ebikwatagana n'abasajja bange abo so sijja kulimba ovanga ku muntu nga n'emmere gy'alya nga n'emmere gy'alya ekyokulabirako labongo nyina mukwano gwange bamwita Azizi oli omuwanvu
Moses oyo yankubira ko lumwesimu nga nyina gwensala enviro manyi library musaluni yango muwalinga mu library Aziz oyo nga yakola mu library kati Moses ankubira nga agenda ku luwombo ndetere emmere koso olukujju nga pichi weri ngamba Aziz muwanvu kwata sente genda ku ebusabalo ononere Moses emmere kati Aziz ate we yagenda jinona ye ayita wisi mu kizungu agitwaleyo kuba alinga yagala omusajja naye nga tebabakiza kuyingira mu kikomera ye yagala ayingireyo ajimuwe sonze kigendo kyange kyali kya kujimuletera kujireeta wano nze njitwaleyo kubanga yaŋŋamba wano gwatuleetera emmere tetuyinza kulya mmere ya muntu mulala kubanga abalabe baffe bangi era Azizi bwe yatuukayo ne bamugulira n'abuuza ataani oyo kuba yamusanga mu katundu baali n'abuuza ataani oyo tyanze Azizi oli antumye ampadde emmere njeetere Mose naganze sina ya Azizi gwe mmanyi okuleka Azizi aziyoni teri Azizi mulala gwe mmanyi sina na kutuma ku mmere njala tennuma namugaa tambula ogenda ogiddiza omuntu agikuwadde ogireete Azizi n'avuga emmere n'ajeeta ku saaluni Mose n'ankubira essimu nga mukambwe nga wali omumanya ebigambo bye yakozesanga n'abinterawo wali mu ddidi n'ensaba sole nga mukama wange ensonyiwa omwana mbadde mugambi emmere bw'ajeeta ajeete nze nkole naŋŋamba tokikolanga era n'ekyo ky'owadde okoze nakyo si kituufu ffe tukutuma emmere yaffe gwavunaanyizibwa ku mmere yaffe kati tufe nga gwatuleetedde emmere basanga omulambo gwa Wizo nga guli mu buliri n'ogwa Mose nga gye guli mu buliri oba kale oba ogwa Jeff oba ogwa Alan naye nga gwoleeta ki bakwate bulungi tetwagala mawulire bujulizi butankanibwa twagala obujulizi obuli straight Azizi yalitedde bakama ab'emmere n'akola ki n'abatta yes naye nange nagenda okyetegeeza nga kituufu Labongo si buli muntu nti akwagala ate mu nsi muno si buli muntu nti mukwano gwo bwe bw'ogula emmotoka waliwo gwe kinyiga kuba gwe ogenza okugigula eyiye nga yakagitunda ye yabaddewo omugagga ku kyalo eyiye agitunze ate gwe gwabadde amanyi nti weeyiya ate gw'ogula bantu bangi music wa Good Life yalumanga abantu bangi obusungu ne bayimbi bannaabwe bangi bekyatulanga wano nga akasajja kabatuddemu kuba Good Life yali eyo kyateri atamanyi Good Life baali balina okubanga boogera wize ebigambo bye bamugeredde nga biyitirivu ate okubayo otawundo lwali concepted nnyo kati bataneko baawulamu Wizo si yawandiika radio yawandiika bagenda babatema amaanyi kiki kye nakugaye nti abantu abamu omanye njogezeyogeze yinza okuyita kabaka kalata naye nga kabaka taba kalata abeera kabaka naye bw'oyogera ennyo oyinza okuba ng'oli mutuufu naye bw'oyogera ennyo oyitako Wizo oyo kituufu yakugamba ekigambo ekyo biseera bisinga Mose yawandiikanga naye nga ne Wizo muwandiisi wa muziki gwawakana nti Wizo si muwandiisi wa muziki gendayo ng'oli muyimbi ogambe Wizo akuwandiikira oluyimba alukuwandiikire kati gwoge njagala bwamala okuwandiikira genda ku social media ogambe abantu bannaye Wizo nali mmulimbira kuba Moses yajja okubanga akuwandiikidde oluyimba Wizo awandiika ennyimba yensonga wamma abantu kyebava bajerega Wizo mboli yali awandiika nobatunuulira kati no banaye kambasesemu abali abalaba bwe mukimanyi nti nno Mose yatugambanga ebiseera ebisinga ye yagambanga Wizo Good Life eno okubaawo yonna Wizo ng'ogyeko Jeff kuba Jeff ye founder era yakola abantu abo yatondawo abantu abo naye bo erinnya lyabwe balizimbira nnyo ku Wizo tegwali omunyama bonna kwe balya naye nedda ne bwe muba muwakana ennyimba za Mose weeziri ng'ayimba yekka kituufu Moses yali ayimba bulungi eri yali nyonza yali ayimba naye waliwo ennyimba z'owulira nga oba olindiridde omusajja ajje biri bamusike ng'omanya agenda kujja twamanyira ekintu olw'ensonga nti baali bakitandika bonna okitegedde bulungi baali bakikatu amatu gaffe gaali gamanyira nnyo amaloboozi aga yensonga lwaki kati bagamba ti Wizo tamanyi kola ki abamu bageresa Wizo tamanyi kuyimba basebo ne bannyabo njagala mbakakasi Segu ya Dagalasi Uncle Wizo muzibu Wizo ayimba wano mu East Africa ne mu Africa wanzo kwa twalira Wizo wewe wakana nti no Wizo wakana nti Wizo muyimbi kera ku macho genda okole collab ne Uncle Wizo
soja akuba gwe wizo yankubira vasi omanyi lwaki waliwo n'ekintu ekirala bongo tutuukeyoko omanyi lwaki bagamba kamiliyoni nti naasuula abayimbi waliwo kinonyerezako n'okitegeera mu mulogo kakati okutegeera kw'abantu bwe kutube kuli abamu kati ffe ate munaye abatali bayimbi ffe tukiraba bulala gw'omanyi lwaki senyinza okumenyera abayimbi nga 5 kamiliyoni bakoze nabo kulabu ng'ennyimba zaabwe naye ng'oluyimba lwatuuka ne lubanga lwa kamiliyoni era naawe nga byaddadda bwogenze ku library osaba oluyimba lwa kamiliyoni lwayimba ne gundi lwaki sajja kayimba anti ojja kukola oluyimba ne kamiliyoni oluyimba lunyume onoonye lwogenda okuzzaako nga ggwe lubule nga lubuze mwe mugamba Abudumulasi ekyamusuula kyali ki yayimba ne kamiliyoni Abudumulasi yali asazeewo okukuba nga Kamili batambudde bagenze mu Amerika Abudumulasi Kamili amutambuza amututte mu Amerika Abudumulasi n'akyuka n'ava mu kadongo kamooli owaffe yamugamba dokita yamuwa amagezi amugamba okuba dokita yajubisa Abudumulasi mu dokita alina engeri gyalwanamu entalo nedda anti kati entegeera yaffe kati labongo kankubuuze bw'obeera n'omukyalawo nga nze ndi mukwano gwo nga nange nina mukazi wange nkuwa nti ekiteeso ogobe mukazi wo naye n'omugoba kichwa awo mugenzi Tamalewo yakubiranga wano tudde wano radio enviri we yazisala yazitwala mu ssabo yazitereka enviri ze yazitereka tudde wano eke we yazisala yaziteeka wezize eza eke bwe twamala ozisala enviri ze yazitwala nagamba enviri zange kanzitwale bwe ndiba mpulira nga njagadde okudda mu bidandali era enviri zange nja kukola ki nagamba enviri zange era zitwala wa maama bana baye bayinza okubba enviri zange nagamba edda bwe twabanga batusazeeko enviri zaffe bazikwekanga wansi waki w'emigogo bane bazibikako ebisaaniiko kati nze enviri zange ssebo zino ezakabi zenkumidde ebbanga nakyo wange ze musuule wano bagende bamwoke nabaye bayinza omulondawo ne bamutwala ate bo ne bafunamu ssente enviri zange ndazitwala wa maama bw'amala ozimusala n'ozikuŋŋaanya netuzikuŋŋaanya naziteeka mu kaveera aka enviri zange ndazitwala wa mami azikuume azitereke bwe ndiba njagadde ndizizaako bwe ndaba nga tebikyanyamba ndizisuula ekyekisa bino oluyimba ekero yayimba olwa Nalongo wange yali true story n'emigolokole yali true story yali true story ebyaddala eke yali alokose nga tanagenda bugenzi mu kyaki naye nga yakkiriza ate baneeka mbabuulire ekikugenda mu kyaki tekitegeeza nti nolokose nnyo enneeyisaayo okusingira ddala obulokole buno oba eddiini omutima gwo nenneeyisaayo n'ebigambo by'okozesa mu bantu bwebulokozi obutuufu ne family gy'ovaamu ba efuluma product efuluma mu ggwe eyoleka nnyo abantu kyoli kyeki kyenakugambye nti mbuusabuusa abantu bali bebasasula okuvuma simba neegomanda be ku baana baabwe nkyababuusabuusa sikkirizanga nako kubanga bannange nga tugjeeko ebyo family ya Muzeeyi Mayanja nga tugjeeko nti no kiki wali olabyeko omuntu ava eri nti gwowulira nti muwemuzi w'abantu kwa kati nze nyina ne baganda baganda ba Falaso baganda ba Kamili bemutamanyi oluusi bemmanyi kati nja kugamba nga Amfrey yali musajja musirise yali musajja musirise siye muntu amala gaduma kwogera bigambo ate ye Amfrey mwatanikanga ebibozi ye yali ayina embeera ze mwatanikanga ebibozibozi ebitayamba nga abawamu chance nga bawamu ka space ye nga abaviira wayo n'omulala gwe bayita Henry Henry musajja wa lwali nnyo ye muntu gwandibadde olowooza nti nno ate yandibadde ayogera n'agagamba agali saboni kuba musajja wa lwali era ye Henry buli yavanga ebweru ng'abeera nnyo ku bromeri awo ne Henry toli muwuli kirini sijja balima ne Palaso we mumulaba nze okutwaliza mu Palaso nze alina engeri za eke oba ndowooza nga bwe bajja baddiringanwa bwe batyo Palaso si ye muntu gw'olisanga nti noba tulina abayimbi betumanyi nga tomala gamumanyira akuvuma wano nakukubira ne kasimu nakubamu n'oluyimba direct nakuvuma kaberedde aga yakuba sobola okuba nga ezisusa songs ebibiri era n'okuba nga ezisusa nga temuli luyimba lwabuwemu kizibu nnyo okuteekako oluyimba lwa wizo ennyimba gye bayimbangamu oba ennyimba gye babadde bayimbamu eringa bano abasajja wammanga Lord Freddy Sebatta
Amani Basudde, Paulo Kafeero. Bayimbanga ne bwe yabanga awe mudde. Ffe Seba tatwa yayimba ddole y'omwana, ffe twalinga naffe twakula tumanyi ddole. Twakula tumanyi ddole ddala. Naye munnaye Kakulu asomba gye tugenze tweyongera okukula ne tunoonyeza naye ddala Seba ddole gye yali ategeeza nga bwe baakula baatukuza nga batugamba nti omwana ava mu kkundi. Tugenda otegeera ekituufu nga mutuufu Seba oluyimba yali alina ebigambo byategeeza birala nnyo naye nga omutwe gwe gwa tegukola nnyo. Kakati abaana abo bwe batyo badde bayimba nti ne bw'aba alina kyagamba yakiyisa mu luyimba notakitegeera kuba ito omuganda akuyita kubikkirira. Aziz, AK47 yafa yawukanye ne Jeff Chiwa. Ate AK yafa Jeff waali baali batudde mu bbaala eya Deja Vu ye yalinga office ya TNS. Yafa enkolagana eri bweti nga bali bonna bwe bati era nekyaleta Palaso okwawukana ne Jeff Chiwa bigambo bamambo mingi bayogera nga bagamba Palaso musaddase muganda wamwe mwegase ne Jeff. Man Jeff oyo abantu balina ekifaananyi kye bamutwaliramu. Mwegase ne Jeff ne musaddaka muganda wamwe kati Palaso nga buli wabeera ne waba agenze performing nga bamugamba ekintu nawulira nga ekintu kikola kimuluma oli mutoowe. Taata y'omu ye mama y'omu ye yatebbeera oli n'alikola ki n'alikwata. Labongo gwe bakugamba ekintu ekyo owulira okyogamba oluusi otuuka n'ogamba nti wa bizinensi efaka ekole ki ekipali kyennyini nayawuka era Palaso ndooza alina ka vidiyo ke akava okukola ebiseera ebyo nga yeetondera Jeff nagamba Uncle Jeff twayawukana mu bizinensi nesinza kwerabira bulamu bwo bwonna olugendo lwange lwonna lwonna okuva mu US gaali maanyigo naki kyendi olwaleero ye mwennyini agamba bannaye nti tufunenga obudde tujjukire ku abo batukutteko tufula kye tuli. Jeff Chiwa balina mukolerayo kirumbe ekyaddala kubanzeka bwe mba ndaba wano mu Uganda tewaliwo maneja wa muyimbi oba maneja w'abayimbi ayali abadde nga Jeff Chiwa. Balina mukolera statue ye ne tubeera nga tumulabako bwe tuti kati naawe mbasala abayimbi enviiri naye ne bakolera statue. Tonjubisa abasajja sajja gye bali basala enviiri naye omanyi gwe yakasinza okusala abaserebu enviiri ekyo kyo kyenyumirizaamu Kama Katonda mwebaza natandika na Jeff era nabo bamaze okundaba nga nsala enviiri bandabira ku Jeff nga nsala Jeff nsala Alani muganda we Kenneth Bread sina musalanga enviiri nendani noyo gundi yennyini gwe nabadde gamba oyo gundi producer washi producer gundi Croach na musalako ku kirevu ngalaba vibe omanyi anti wali mu Good Life twaberanga mu Good Life era nange nsalako ekirevu n'ekyenyi gwate bonna gwo basala nange empisa ayisaamu okitegedde hey abasajja bange bangi bembadde nsala baserebu bangi bensaze sebenviiri kati kankugambeko muganda wange ate ankopya ate yagenda nampanikayo nnyo nansussa anti kakati gwe buli mu Nigeria gwe yakola naye oluyimba wano ayali azzeeko wano ba mirundi egi ankopi nga yakawukana ne TNS nabasalako enviiri Nigeria nga bavende sebo muganda Azizi nedda sebo bw'oba owakana David omumanyi bulungi namusala enviiri emunyonyo waliwo noono mu Nigeria bamuyitaani si Wizkid mumanyi bumanya kuba yajjanga bwe yabanga azze okukola so mu Uganda yasulanga ku Good Life bampangisanga ku Serena ye ng'agamba alina sula mu baganda naye Azizi okimanyi nti oli serebu oli star era yajjanga n'asula ku Good Life bulungi olwavanga mu bbala ng'ajja mu Good Life nga yeebaka Azizi oli leje yajjanga ku Good Life n'apoowa Wizkid era ye ng'akkiriza nti bamoze be basitaabe bo basajja be yali yeegomba omanyi waliwo ebintu kati njagala nkugambeko ekintu kimu Labongo abantu abamu njagala mutangaala ekintu kino Labongo nyinza okuba nga nina talenti nenge tutumusiririna Labongo ffe Moze yatugambanga ye omuntu gwe yakula yeegomba mu kuyimba omulangira Suuna era ng'agenda neyebuuza naye Suuna kiki ekyatuukawo
ku ddoboozi lya Suuna lyalina Suuna muwandiisi wa nnyimba Suuna asobola okuproducinga okitegeera bulungi Suuna kubivuga amanyi mukubi wa byuma ebivuga naye kiki ekyatuuka ku Suuna wamma gwe naawe ndowooza ali eyo bwe manga nnimba teekamuko ku nnyimba za Suuna z'omanyi owulire amaloboozi g'omusuuna yali amanyi okuyimba naye wano mu tutumu kyagaana naye nga bw'ayimba owulira ddala nga yeyeyo Katonda bw'atyo bw'agera kati abantu abamu ekibasukkako n'osanga ate nga bagenze mu malogo saba mbakakase bantu bange ti endagu ezo bezikoledde